Abantu ab'enjawulo beekulungudde okugenda ekijjabijo mu disitulikiti y'e Wakiso okwerekera omubiri gwa munnabitone Alex Mukulu eyava mu bulamu bw'ensi eno ku lw'omukaaga lwa wiiki ewedde. Kuno kubaddeko bannabitone abakungu okuva mu gavumenti y'e Mengo nga gavumenti eya wakati ekiikiriddwa minisita w'ekikula ky'abantu Henry Tumukunde. Wano aboogezi ab'enjawulo boogedde ku Alex Mukulu ng'abadde omuntu ataddisikawo mu nsiike y'abannabitone. Ono tubadde naye mu bintu bino eby'okuyitateyininga abantu naddala bannayuganda. Mukama atubeere kyali eri famire, eri abaana, eri maama, eri ate mukyala mukulu. Akuliddemu okubuulira mu kuziika Bishop David Kiganda asabye abantu okweyisa obulungi nga balamu kubanga bingi ku bikolwa bibagoberera nga bafudde. Katate batugambye ebikolwa byo byonna ogenda nabyo ng'abakozi ebirungi bagenda okugenda n'ebyabwe n'abakozi ebibyo bijja kuba nga bikulembeddemu era nga bikuvaako mu maaso nga tolina kyosobola kwegaana. Akiikiridde gavumenti eya wakati Retired General Henry Tumukunde mu bubaka bwe atenderezza omugenzi ng'abadde omusajja ow'empisa ate nga tavangako ku mulamwa. Alex was a man of talent, creativity, discipline and purpose. Purpose indeed, he was very purposeful. Through theatre, acting, writing, you notice writing, the importance of content. Ono ategeezezza nga Mukulu bw'akoze ennyo mu kumanyisa abantu naddala abali mu gavumenti obukulu bw'ebitone n'engeri gye biyinza okuyamba mu kulambika abantu mu ggwanga so nga tebasudde buwangwa bwabwe na nnono. His work reminds us that culture is not merely entertainment. Our creative expressions create our history, values, identity, aspirations as a people. Mukulu afiiridde ku myaka 72 ng'alisse abaana n'abazzukulu. Asobola kunzitukira. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.